kakati waliwo omwana ow'obulenzi wuuno. Omwana ow'obulenzi wuuno azze n'atuulako wano wansi aw'omuti guno awummuleko oluvannyuma lw'okumala ekiro kyonna nga bayiriba. Abaana bamaze ekiro kyonna matumbi budde nga bali mu kibira bayiriba. Kakati ku makya awummuliddeko wano. Agenda okuwulira ekintu ekikonkona ng'oluggi, omuzimu ne gumusuulamu ekintu. Omwana wuuno n'afubutuka embiro ate omuzimu ne gutandika okumwetolooza n'afuna kanteeroze. Kumbe abadde ali ku muti guli ogwabadde gutemebwa musajja mukulu. Omwavudde omusambwa ne gumuyiribya emisinde giri egy'akaweewo. Era nga we twogerera omusisi wona atandise okuyita. Mutenzagulu atandise okuyita. Ngera ekirese musisi ono kwe kubala nga akwekulayo abaana buli omu gye yeekwese okulaba nga aggyibwayo bamuyiribye. Waliwo omwana ono abadde yeekwese mu miti, omulala nga yeekwese emabega w'amayinja, omulala emabega w'omuti. Naye kino ekibirako ono musisi gwe baleese tebamukkiriza kubeera ng'alabikako newankubadde nga asigala eyo gye yeekwese. Musisi wono ali kuyita so nga n'ebizezengere awamu n'amajjankunene okukwota ebintu ebiringa ebimenke bigenda bisinda ogumanya wano mu kibira. Musisi wono atandise okwetolooza ensi nga aleeta ne kantolooze. Ono omwana yagufuula muzannyo. Omwana yagufuula muzannyo, alabika nga ye bw'alabika okubeeramu amaanyi gali ag'emisambwa, ate ye musisi bw'ayita aba anyumirwa bunyumirwa. Kati ono omuto eyatankudde omusisi ono ali wano mu kimwanyi we yeekwese, abulidde wali eri mu masanja, tayagala wabeewo amulaba, tayagala abeewo omulaba. Kakati musisi wono akyayita. Omwana kwe kusalawo adduke abeeko awantu awalala we yeewogoma, kubanga bino ebijjankunene byatankudde muganda wange byetolooza nsi namba n'obeera nga ofunye ne kamunguluze. Anti omwana ono ye agufudde mugano nga gwanswa, so nga ensi yagayegaye dda, ebintu byatabuse dda, ensi yeetoloola, abantu tebamanyi kigenda mu maaso, omuzimu gw'embale gutaamye. Ekyavaamu oluvannyuma lw'ekeetola Nnagenda n'ayiribya banne ng'ali ayagala okubalya. Ono n'ayita wano sipiidi okugenda akasibidde eno emisambwa gimuwambye. Ne we twogerera ku ssaawa ya kaakano akyali mu kanteolooze, akyali mu kanzungu, azunga nga bw'olaba ono balugu ataanagwata muti. Kakati waliwo emisambwa egiwowoola n'abantu abayita mu kkubo balinga abantu naye nga naye teyeetegeera. Anti wulira, emisambwa gimanyi n'okkuba akalulu ne gizina gudiikudde ne gibeera nga gisekera mu matabi ga ngalo nga gisekerera omwana ow'obulenzi ono eyatankudde omusambwa we gubeera gwekwese. N'oli omusajja eyatemye omuti humbe nga watuula omusambwa omukulu. Anti wulira, kaakati okudda ebbali eno abaana bamaze ne bakuŋŋaanyizibwa wano nga balabika bamaze ne beezuula ne bagamba nti kye tuba tukola katusirike, naye bawulira amaloboozi ag'ebisolo. Bawulira amaloboozi ag'ebisolo. Ebisolo bigenda bikwaba bino ebyawaka okubalowoozesa nti nno osanga batuuse eka, naye abaana bano bagamba wadde nga amaloboozi galinga ageeka naye nga gandibaamu engeri y'oluzimuzimu. Weetegereze. Akadodi bonna ne tuddako wano ku studios eza TV eweerereza wano mu nsozi ITV Uganda batuusaako agookya. Wulira essaawa y'amawulire news hour, amapya gaagano agankagwawo. Naze Mary Jane okubatuusaako amawulire gaffe. Kakati waliwo lipoota asinziira wali eri ku lusozi Wanaale okubeera nga amawulire agaweereza butereevu wali eri mu studios eza TV okusinziira wali eri okumpi n'ekibuga ky'Embale eza ITV Uganda. Twabadde tuzannya omupiira ne gugenda mu kibira. Tunagenze okugunonayo ne gunnemera mu ngalo. Era kati teguvaamu. Kakati omwana ow'obulenzi ono yabadde azannya omupiira wali eri okumpi n'ekibira. Bwe bakubye akapiira mu kibira okukakana bwe yagenze okunayo olwakakutte akapiira ne kamulemera mu ngalo. Bateeberezebwa okuba nga babuliddwa mu kibira ekimanyiddwa nga ky'omusozi wa Naye.
Kaakati okusinziira wano mu nsozi ez'ewanaale waliwo abatuuze abatandise okwekolamu omulimu. Abaana baabwe balaba baba bakyali balamu n'abafudde asobola okuyita emizimu gyabwe. Kaakati basazeewo okuleeta omuganga, basazeewo okukola emikolo gino y'ekinnansi okulaba nga wabaawo omuntu azuulwa. Yagwa mu mazzi naye twatidde ogamba maama we. Kaakati abatuuze bali wano beesaza akajegere bagamba nti nno omwana eyabula n'abaana ababuze singa baleeta omuntu n'alinyibwako emizimu giba gisobola okwogera omwana oyo gye yagenze.